The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Mbesija aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba ampanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What many people in the world do not know is that Africa, the origin of man, because all of you are former Africans if you don't know it, we are tired of the parasitism of some of the actors. And that's why we say they are ignorant. Because if you are not fair, people will resist you. And that's what Africa did. And I am here as a third generation leader, fighter of Africa. The first generation was 1912. The mistake makers compare the victims to resist, and hence the victims, the conflicts. There should be a forum to discuss this squandering of human potential by parasites. We believe in win-win solutions to human problems. Now, in your homes, the pictures of God that you have is what color? Be honest, tell the truth and shame the white man. What color are the pictures on the wall in your homes? White. And what color then is the devil? So if I kill all of you, I have fought the devil, won't I? Is that not, does it make sense? If I am a Christian, and they say onward Christian soldiers, if I am a soldier of Christ, my job is to fight the devil. What does the devil look like? Isn't it black? When you go in a military college, the sabao, when you are learning how to shoot, the target practice is what kind of head? It's a black head. So it is no wonder that black people hate themselves. Because every time you see God, you are not thinking of your sister or your mother or your uncle. You are not thinking of Kiurankuba as looking like God. No. You are thinking that somebody else, not you, looks like God and you look like the devil. And most of the time, if I look like the devil, I am told I'm a devil, then I act like a devil. I don't want to disappoint people. People thinking that, I'm a wonderful person. They've called me a devil. Let me try to live up to the part. That's what psychology says. But I'm here to tell you today, number one, that when God created the world, there were no white people at all. There were no Chinese. There were no Indians.
There were no Italians, no Romans, no Germans, no Poles, no Finns, no Swedes, no Goths, no Vandals, no Visigoths, no Vikings. They were only black people. Only black people. They were probably at the time darker than you. So, if you read any sacred text and it says that you are created in the image of God and in the likeness of God, it means God is what color? Black. And anytime anybody gives you a God who doesn't look like you, you give him that God back. You say, you know what? Yeah, your God looks okay, but just take him. Because at the dawn of time, there were no other people on earth but us. Mbaniriza program The Mighty Drive olwokutaano tubeera tutudde mu buwangwa n'ennono. Kansuubire nti mwasuze bulungi nnyo mpozi era okubategeeza ate era okubajjukiza nti oli live on Facebook. Osobola okutusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV. Ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Wonna wonna oba otusangidde w'osobodde otukwasiza comment section gikozese bulungi nnyo, teekamu endowooza y'ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukuddamu nga show bwegenda mu maaso. Njagala era okubategeeza nti omwaka gwakatandika, abatalina mirimu tugende tunoonye emirimu oba tutondewo emirimu ejjaffe. Tuleme ate kwekwasa nti omwaka bannaye gwanguye ate gujja kuggwako nga tetulina kye tukozeemu. Obuwangwa n'ennono tuba twatudde dda, abakulu bali mu studio, sijja kubanga ate njogera nnyo. Videos ezitandise sheno muzirabye bulungi nnyo. Era show yaffe awo wegenda okubanga ate etambulira. Nja kubanga nyaniriza mukulu Mukose Arnold Anthony abalamuseeko, awo nno Mzee Apollo Ssebutinde naye agenda kubanga ate naye atulamusaako bwe batuwumbira wiiki yaabwe bwetambudde nga show yaffe tennatandika. Omulongo Kigongo Bazannya Nengo naye atulamuseeko atubuulire naye wiiki ye bwemutambulidde, ebibaddemu ebimukoledde nebitakoze mawulire. Wiiki ewedde ebaddemu ebintu bingi nnyo ku saidi y'ebyobufuzi, so ndowooza nti ne ku saidi y'ennono era mubaddemu ebintu bingi nnyo. Ngenda kutandika ne mukulu Mukose, awo nno Mzee Apollo Ssebutinde naye anaatulamusaako. Kale mirente eri bwensuka ku nkyo nga nkasobola okukuba empaaga era nga nkoba nti mwekaza nsangaire yona yoli osinziire ali Uganda, ali musedo okuliya, iwe nga bwankakya, iwe nga ojja kulambaala, iwe nga oli kuyinuka, niwe ali kuvuga okujja ku mulimu, mwena yemuli nsangaire era nsangayala okuba nti mbawulizaako nigajo okubona akatambi kano eira ngo maze okola banga maze okufuna obwire yena nkwenda ino gane Uganda no kula kutaano basaaga ibiri tuba tutuse kano nga tutambuza ensonga nyonga diri era nga okusinzira ku nduba eraga nti dirisaaga ibiri ndakika 18 dawo kuncho so iwenzo kubanga iwe mwali mwenda diri 10 so ifuano dirisaaga ibiri do kuncho nsangala era mirente eri okuba nti mbawulizigania amtuwizigania nze Mukose Arnold Anthony nga ndi mulangira wa madhi era nga ndi wa butu era nga ndi mwise Mukose owawe kasita ime ekyalo omuluka irama egoloza Mayuge Mpongwe district ya Mayuge, so awo obotuse bulungi yenzalwa era nga ibere no nkagana kinsige era nga abana kinsige tibatega yatisobola abatega kuba eyo mbanteze ibe mbanteze mama gange, so ndowooza awo kimanikibwa bulungi. Kale mungane namuse kwisa ife kyabazinga ga busoge secretary bansolo igali ante itali bwansete yayigombulizi omukuno kutagala mpika lulimi lwante tuti ansi bweni bwamwiko tutatagwete bijirwanga da ofana mu kifuba baba we bali kuba kuikonero ngotambuza obusoga twatuliye no tugezaako okuba nti tutumbula n'okutambuza twena obusoga era nga tudakuba nihe paka mu buntonji nense era ebyanda n'ebyanda ni naife Jovia Mutesi tukwenda ino ba mama bale kulera bana bale kulera bana era tukoba nti mama sagambiza
ngo otutambuza era nga otulera kale munganne ndette Mzee Apollo Ssebutinde atulamuseeku memalo nyoni ensonga tuzo okubanga tuditambuza bukalamu mumbe neyo so Mzee Apollo Ssebutinde wiki ebaire mpanvu wiki ebaire ndeyi aye mufunze kuona kuku ngo balamusako nabo ne baife tutandikira kutambuza ensonga dauna domukuzi gwa leero sanyo basinkana waaw sanyo ki kusinkana kuddamu nato bakola ki kutubako ekyomulubale namusetuse kuki kunyoge nebaza nnyo nnyo omutabaazi Nakibinge banga musajja muwenzi musajja muki muwenzi azawenda ulidde bagamba ddingana mawulu yagakola ki yagajjamu omukkuto Nakibinge yali awenda naye oba yawulira atya naga waliyo omuntu gwe bayita Apollo kati agenda okwongera okuwenda ensonga naga nti Apollo no kamulekewa wano kamulekere Mukose netubeera nga tuli ffenna bwe najja natandika okwogera naye nga njogerera kasolya waggulu okutegeera nga tunoonya soft landing naye nga kyali kijja kinumiriza okuva emabega kubanga nina ebintu bye najja mpulira okuva mu Museveni nga ntandise okukola emabega kuva mu 21 naga abantu balina vision ne balwanagana n'ekigambo ekyo n'akomawo ulasebo n'agamba mwe mulina ebisumuzo mukole ki mutugulire nemuvaamu n'ekibiina ky'ebyobufuzi kiramba nze nga ndi kuki otunula naye nga nali mmaze okukola ki okumanya kikyayogera n'agenda e Kigali naga nti omuggo ogugobe ngo tebagwejja kuki kumuliraano ng'ali Kigali yali akyaddeyo n'addamu n'agamba nti munoonye effumu lyammwe eyo yonna message ekola ki efumu naye nga kitugitegeera n'agenda e Kenya n'akomawo n'agamba nti n'ayogera ekigambo n'agamba nti Kaggwa yalayira nti ekiri mu nsiko teyagamba nti ekiri mu ggulu naye yagamba nti ekiri muki mu nsiko naye ng'abantu tebate nogamba nti Buganda baddewo oweeri mu Bayibuli mulimu nga weetuli Nakibinga bonna babadde babeerawo wano mu Bayibuli mulimu Yona yamiwa ekyennyanja Yona bamugamba ne bamugamba nti genda obuulire abantu b'e Nenive ng'Enenive waliyo emize miki emibi abantu Katonda nga bamwewagulako dda Yona n'agamba nti mu mutima gwe n'agamba nti nze ngende banzite abantu b'e Nenive ng'abantu b'e Nenive kirabika nti balina empisa embi buli muze gwonna omube nga bagukola ki naga nti kangende Talasisi nalowooza nti nagamba nti ngenda kuyita ku nnyanja ani anandaba nti awatali mukululo tebalina bakuumi bananziyiza ennyanja yatabuka eryato ennyanja yatabuka kaziina ne bakwata emaali y'abasuubuzi ne bagikanyuga mu mazzi paka abasajja le bagamba abagolomozi b'eryato ne bagamba nti abaayi ani w'ekisiraani ali ku lyato kuno ne babuuza buli muntu paka Loyena lwe yakola ki yagerako n'agamba bannange nze munsule mu nnyanja nze buzibu ne bagamba nti gwe omutuukirivu gwe omulangira omulamba ava mu famire yagundi yabagundi oyinza otya okusuulibwa mu nnyanja gwe muzzukulu wa Kyabazinga abakusuula batya mu nnyanja tekaleka naawe nga tubiraba kati omulamba guno nti gwe omulangira munnange naye nga yayinoona ne baagala bongere okuvuga eryato ennyanja neddamu nekola ki nesiikuuka Yona nabagambye nakoze ki ne bamusuula mu nnyanja
lukwata nejja nemumira negende muwandawa naga kulwa Mukama Katonda kasita ye yantuma oba banzita bakole ki banzita natandika okubulira enjiri naye Buganda ebadde nenive Abaganda balowooza tebatwagala yewe ate buli muntu tatwagala biki federo bagifuna bato gye basaba federo etandikira mu nnyumba bw'oba teweeterezezza ani akuwa federo Lubaale yakuwa federo endabikayo kyekitiibwa kyo endabikayo kyeki bayibuli erina kyetayogera balikwata obwakabaka bwabwe ne babuwaayo bakwata ensozi bazigaba ensozi bazikola ki baziwaayo naga mwabalangira munaweerezanga ku mmeeza z'abakopi nga bali ensi yammwe abasajja abakulu ne bamenya obwakabaka ng'abalaba bwe bati ne bagalira obwakabaka naye ng'ate bayibuli ga mudde muyite makubo ag'omu nsozi bajjajjammwe gye bakolanga ki ne mudde olusozi na mirembe ne mulugaba ne muddira lubaga ne mulukola ki ne muddira lubowa ne musimbako empanyi gyoli abalamu wano kabaka abadde gye babadde bakaanira okumujja embuga ya mirimu ebulimu ne bagitunda ne bagisaanyawo kwegamba buli kintu kyonna buli nsobe yonna eri kuffe kakati gwe bwobanga gwe nannyini muti ogulina okunogebwako ogwa santa olusozi ntebe obwakabaka babutabaala ne babukuba obwo ne bukola ki mu ntalo z'ebirumbilumbi ne bayita ku ne balama mayanja ne bakola ki ne babeera mu kutembeeta ebyobubbi Abaganda tubadde babbi nnyo kati ono Museveni ye mubi bwabanga ayimiridde ku international level nabagamba mwe mulina ebisumuzo mutugulire kati atese nammwe ki mwabagenda omusaba amataka mwe bananyini bwakabaka fe bananyini bwakabaka ki buli luddawo webuli muzeeyi tusooke tusimbewo kaawa kati twanirize omulongo Kigongo Bazannya Nengo atulamuseeko asooke naye atubulire wiiki ye mutambulidde etya bakusindika kuwera ngalabi osooka kubiibya tigambo bbi olisanga ku mwoyo tinyini kigwa yakiweebuula mpandye nga yatambudde buyala tindituuka wange ng'akookoobye ku muggalo tiseetule ng'asudde muyana lutega mu ttale ewa bikookooma nange ngobye bumale baana bannyabo baana ba ssebo basoomyako abalangira n'abambejja beppo basaava ne bannaava nti mutya eyo ewange endaala mirembe era nteeterevu yeebala oyo Kawamigero akyatukubidde akada n'abanga akyatukubyeko akasubi okubanga naffe tukyatembeetera mu nsi y'abo balya mmere ababojja nnaka nange kankube ku ntaza ez'amakuukuunya namuseko oyo omulungi Dunda Kawamigero akyatadde omuyaga mawugwe gange era ne namusako oyo omuwuliriza waffe era omulabi waffe asinzidde yonna gy'asinzidde era nenkuba ku ndaala emulaaliriza nti nkwebaza ebirungi ebyo byonna by'otuusa eri ffe nga tukubye enkowoolo zaffe okubanga otwanukula n'otatukubira biziba eri matu agakuba enkookoobye ezo eziba ziganzaalidde nga amayengo g'oku nnyanja nange nja kukuba ntaaza ez'amayinja gajjajjange Mwasa Mayinja bwalukookoobya nti nsiima nnyo buli omu na buli ssekinnoomu awulira omulanga gwaffe n'atudduukirira era n'aterekerera sigadde nga nkyali omulongo Bazannya Nengo muzzukulu wa Luwangula muzzukulu wa Ssenfuka
muzzukulu wa kabute kabula ku ssogolero, muzzukulu wa tezikya bbiri, muzzukulu wa basamulekero okutta kulimu ki, muzzukulu wa kaganda, muzzukulu wa ntale, muzzukulu lwa maggwa, muzzukulu wa gali mu nkoola. Mwenna abalungi leero bwentyo bwentambudde bwezalege ku lwa maama Nammambya. Leero nja kugamba nti ndi musanyufu era ndi muteekeevu ku lw'ensonga ezitali zimu n'obubonero bwenzize ndaba nibye tuzze tulanga nti bituukiridde nti bakugamba nti viire emmandu etuule nga byalagula byatuukirira. N'ensaasira ggwe aviiriddwako omuntu w'okukikomeko ng'akuvudde ku bw'obulabe, naye nga nja kusaba adde ku nviiri z'abalamu alamula abaana n'abazzukulu era balamuze nga kisa. Bwetyo tutumbudde ku puroguramu yaffe Ŋŋanzi, obuwangwa n'ennono ssaako n'obulombolombo ne tugatta wamu n'empisa era dde battu mirembe. Weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege era bweyogedde ku ssanyu nange ne neebaza Dunda Kabamba Namugereka olw'okuba nti wabuuka mu 9 tuli mu biro eby'omulongo Bazannya Nengo bye yabuukiramu mu 9 okusobola okulaba ku musana gw'ensi eno. So yoga abazungu bagamba nti happy birthday in advance kuba kyemanyiza okuya ku weekend nga tetuliwo wano, naye nga nze ngamba nti weebale kubuuka mu 9 mirembe, weebale kubuuka mu 9 n'obweza, weebale kubuuka mu 9 n'okuba nti waweebwa otuukiriza omulimu n'omugaso n'obutume bwo ku nsi kuno era nga ffe tetwejjusa wabula twebaza bwebaza. Omumbejja nkudiza akamanzukira. Weewaawo tutandise ne videos 2 esoose ebadde omukulembeze wa kuno His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ng'aliko eyo mu nsi z'Abawarabu ng'alina message gy'agamba abantu. So njagala tutandikirawo video saagala kugiddamu, njagala nzire ewa Mzee Apollo Ssebutinde. Ebigambo by'omukulu ebigambo by'omukulu obiwulidde bulungi. Bwabadde buwanguzi bw'amaanyi nnyo, kiwe abantu ekyokuyiga. Kiwe abantu ki? Ekyokuyiga. Tigwosusse mwanyi. Tukuze tuyimba wakadde waffe okuva eri emabega kuba munyagwa. Ti Babiloni kikoze ki? Ekibuga kigudde mu kifulume nga abantu ba ekikyasinza okunnuma nti ebintu nayagala nnyo ekitabo kya Danieri. Nayagala nnyo ki? Ekitabo kya Danieri. Danieri talina kintu kyataakola ki? kyatayogerako. Liti. Danieri buli kimu kyonna yakikola ki? Nabbi Danieri ekikonakonako. Ekikolako. Naye ekintu kyendabye kubanga buli omu azze alina ebintu byakonako, ate oba olina okuba nti nojjukira bulungi. Lidde omuntu ajja n'abeerawo ne bagamba nti oyo munyi wanjaga. Naye Kasirye Gwanga abadde alina ekintu kyajja ayogera nga tannazaama. Ti obunyage n'obunyazi tebirina ki? Naye teriyo kintu kibi nga kubba kintu nga tokirinaako buwangiro. Kyabulabe nnyo 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 nnyo. Omuntu okubba ekiki? Nga tokirinaako buwangiro. Okutwala ekitali kikyo. Okutwala ekintu ekitali kikyo. Batuka okubuuza nti waye ekkuba eriyita wano liruwa? Ate katolina bwokala ki? Ky'omanyi. Bagamba tanti nze mmanyi nnyo okuvuga eryato nti liiryo. Nemugenda ebuziba. Nemugenda ebuziba. Nga tetugguka. Ate bebino ebintu byetubadde tukola ki? Tutambuliramu. Oli abagamba nemwe mulina ebisumuluzo mukole ki? Mutuggulirewo. Kubanga nabagamba wano banasembayo biseera bino nenjogera naye omuntu oyo naye muzadde. Tewaliwo omuntu yenna ayagala kuleka bazzukulu be nga bali muki? Bali mu mbeera etali nnungi. Baswavinga. Kubanga abantu agenda ne baddira ebyokufuna ne babiteeka mu bwa Katonda. So ng'eri bakubuuza nti akampowooko neki?
Enswa. Nti nswa manya kampo egaali ne pikipiki kikyosinga okwagala wali badoga nti Mukama Katonda oba bajjajja nti mumpe biliyoni ya sente njagala sente nyingi naye omuntu yali badde asaba amagezi kubanga bayibuli waliwo wegambira nti balinga ebisusunku abo abatambulira mu kutesa kw'ababi empewo bye zikola ki muyinza mutya okubeera mu ggwanga erifaanana bwe riti eggwanga lya Buganda ne Bunyoro mu Great Lakes nga temumanyi Katonda kyeyabawa mwe kennyini ne mutandika okuddira bajjajjammwe ne muga Sitani ani Sitani ne mwadoptinga ebigambo by'Oluzungu olinaga nti nze Alpha nze Omega ye buli ki ye buli kimu gwe n'osalawo n'otunuulira ssente n'okwata bayibuli n'otandika okunyagiramu omusimbi gwe n'oddira ebintu bya Mukama Katonda n'obifuula ndiki byanfuna ne batambula nga bagaaga mu nguudo bakola ki baniigiina naye nga beerabidde nti abaana be bazaala ebintu ebyasigibwa mu Buganda emyaka 8 emabega nga baddidde omuti bagutemye wano mu ntalo z'ebirumbirumbi bikubye Africa, the whole Africa ne bitakoma bitambudde paka California kati mukiraba wanga oli yakugamba nagamba nti abaaye obujjajja bwammwe mu simpiesisi buvaawa buva eno mwana ali baddugavu nakweyebaala obujjajja bwammwe buvaawa mu Africa kati omuliro gwakeerera guva wano kubanga wano tubagamba mukuma ebyoto ne tuva wano nga tulumiriza abaye mukuma ebyoto tweyambule ekikoligo twemulise wa towuliranga yona munaka nti abayi mwami Apollo mubeera ludda wa muje tutuuleko tukoleka meeting tuteese tulabe kiki kye tuba tukola fete tetwetaagisa mundu ddala Mzee Museveni alina abantu abakola mizairo ti abadde agenda kulwana n'abazungu naye kati lwaki abayimiriramu n'abalaga ekkubo lwaki abayimiriramu n'abalaga ekkubo awo Mzee nanti nage njagala okubuuliza lwaki ayogera kati yakabiraba walalabeyo omuntu anazaala omwana atandika butandisi omuntu alaba ekintu kikula akikola ki akiraba najja n'abatemyako abaye mwe mwina ebisumulizo mukole ki mutugulire ngufuuza abadde abyogera nga tebategeera kyayogera kubanga omuntu bwamala okulaba amala bamala okuba World Trade Center yagenda mu America nateekayo ekimuli World Trade Center mujjukira bulungi nnyo n'akomawo n'ayita East African gundi press olukiiko lwa bannamawulire bw'abanga yaluyise ng'eggwanga yalina obbaliisa n'obbakola ki n'agamba people are lacking vision ninga abantu tebategeera kyayogera ekyo ekintu kyenjogera kiri mu myaka 20 kati mwaji nga kimaze okubaawo si bwe kiri bana n'agamba bana people are lacking ki vision ng'akyogerera mu place ya East Africa enamba bavudde Tanzania wawa Rwanda ng'ate yalina obbaliisa n'obbagulira tikiti z'ennyonyi nayogera abantu nga tebategeera kyayogera enzo natandikira okulaba omusaya ne ŋŋamba era ne ngenda ne ŋŋamba mukama wange waswalule ne mugamba owaayi omuntu ono nga ndaba bawaswa namugamba era mbadde nzija mugamba ne mugamba owaayi nga tulina dynasty namugamba waswa namugamba mu 2 ne mugamba nti nga ndaba Buganda tulinako wano dynasty kubanga nze ndi makanika wa generator ne mugamba wano ne mugamba where is the next empire from United States eddawa ne ngamba nti empire egenda China bweva mu China eddewa edde mu Irani ne mugamba empire ejja wano n'agenda akola research emyaka egi
n'akomawo ngamba mu 2007 nga wayise emyaka 5 kuba namugamba 22 nengamba kyoyogera kituufu naye wakimanyi otya ne muganze ndi makanika wa generator kubanga generator ebeera ne ampires ku Sheraton bwe baba bayitaagawo 500 kV olina kuteekawo 700 wajja kubeerawo emikolo bateekemu bayinkurizinga amataala biki kakati bateekawo nga etambula nga erina reserve ya 2 kV 2 ku 3 era ne baba bakola amasanyalaze waliwo agasigala okukuma okuprotectinga backup agakola compensation nekati fe abantu abali wano mu center ya university tubadde twetaaga kukola kintu eki kurenumerizing data system ya Wheel of Fortune okutambulira crown kubanga abantu abasinga obungi balaba kabaka nga ayambadde crown naye tebagikola ki tebagitegeera negundi n'olutembe luno papa lwaba akoze eki akutte tebategeera nti olwo olutembe era kyovulaba ndi nze namukyala wange mukatuliki naye yagenda n'agamba ngenda kusoma masakalamentu mabega eyo nemugamba ogenda kusoma kyeki kati olwokuba nze nali nkitegeera kyakola ki kyategeeza nemutunuulira nemugamba kakati kankuyambeko ogenda kusoma Sacraments of Stars as a Christian kikyovula ne mubusiraamu gyekiri naye abasiraamu basukulumako okuba ndi nno ne bolaba nti bakubye bali kubanga waliwo wagambira mu Ezeekeri nti balyegatta ne bagenda n'embalaasi nga zaaka amataala okulwanira omwenge gw'omukazi naye ndibeera ne basajja bange nga bambadde shaka crosses sige makanzu bali bakuba batandika bayibuli ebintu byonamu ebiri n'olwokuba abantu tebasobola kwegamba brain olwokuba tubadde tulina butterfly effect kubanga ensi ebadde ng'erina pole shift mu stars waggulu nga ne microprocessor yavaako Jupiter n'egisikaaba waliwo omusambo ogwo gwe bayita ogwa Europa omukazi gutuula ku nte ku nsonga eyo muzeeyi nga tetunnayaniriza omulongo okubaako kyayogera twali wanene ne mugamba nti omukulembeze yayonoonye ebintu bya Buganda nti bamututte mu buli bifo n'ayonoona kakati saawa ne bwe tugamba nti ate omukulembeze yategeerawo taliiko bwannannyini Lubaale taliiko ki bwannannyini Lubaale ng'ozeeyo n'oyimirira ku muti guli ogwamuuza ŋŋanda obutonzi buli wano omuchina wano waabwe naye this is the land of United Nations ggwanga lya Buganda kati lwaki mugoba Abanyarwanda people they are blind nze jjajjange Majimbi bwe yagendanga ewalutashindwa Rwanda balibo beerabanga baterepase bagirina tebali ku AI bo balabanga omugenyi ngazze nibamanya gyavudde era ne bamuwa ekitiibwa jjajjange bwe yagendanga e Rwanda yiwoze jjajjange bwe bakuba emayiro okuva mu bwamajimbi mu bwakahuma kubanga Abaganda abasinga obungi wano omwana ono juzi bwe yayogera nze muyita mwana kubanga atandika butandisa okutegeera gundi Gasumba ffe tuli bavandimwe Kasumba yatusinga obuvandimwe Gasumba yasinga Abaganda obuvandimwe okujja kuba n'Abaganda geregere naye Abaganda bakaswa waliwo Abaganda geregere ne wabeerawo Abaganda kaswa mu kitundu kiri ffe baana bannyina abagabe bankoba za mbogo kyatule lumu muzeeyi nti ffe ab'enkima n'ab'emmere ffe ab'enkima abava mu kahuma saabayinda awo wenyini omulongo wa Kigongo Bazannya Nengo okwatirawo ku nsonga eyo omanyi leero muyisemu omuzungu agamba today you are too philosophical. No, we have to tell the people the truth. Abaganda mulekerawo ntunula mu TV muno
mulekerawo okugamba nti ffe tuli baganda tuli extraordinary on what basis omuganda yennyini yaani omuntu wa United Nations baleke balandika okukyusakyusa ebigambo mu kintu eyateekawo Buganda yagiteekawo ddi yateekawo ddi Buganda anti bakuba kukyusinga kintu muntu kantu nekintu yaja nenteeyi kale waliwo controversy abantu zebakola ki zebateekawo inaga nti Katonda n'atonda omuntu n'asembayo n'akola omuntu kati mbadde nti Katonda yalisoose kuteekawo omuntu n'ateekawo byanaafuga asoka kuteerawo byonaakozesa bw'oba onaazaala kati onaamwogerako yabira baata Namukwatiyeko mugalo muzee. Dawa mumbuliza akabuzo ke. Mariko nina jana kyusa ebigambo. No, ati yamugamba. Agamba. Mbunajja olubirizi lw'omusajja mbunaalugjamu omukazi. Ate omukazi yazaala omusajja. No, ati controversy. Bino Katonda yabimugamba nagamba nga tonnajja nasooka kino na kino nenkuwa obuyinza ate Sitani naye olw'okuba nti kati nkuggyemu omuntu ono gye bunajjanga siyadamu babadde bajja batusomesa Sitani babadde bajja batukola ki Sitani lwaki ebitambula babadde tebabitegeera naye nga ffe tulaba obanga bo be ba agenti ba Katonda ba crown agent oba mwe abeeyibudde mubadde nga Sitani genda kuddewo awo mulongo nantoli yakugamba mbyawandiikibwa nze ntambula nnyo ne Bayibuli sigiwakanya kubanga kyali kitabo ky'abasamize baabasamize ne bakibba ne batandika okyefungisizaamu nti bo bebaddirirani Katonda naye Katonda yakugamba nti w'olintegeera olitambulira mu bbanga ng'empungu kwegamba ali bakugobyemu ekizibu kya butterfly effect oba ekinyonyi tekisobola kubuuka ng'okimaze okusanyalala ki ekiwawaatiro naye kati omuntu kubanga waliwo ebintu bibiri ebitambula mu sciences mulimu positive mental attitude ne negative mental attitude kati olina okubeera mu makkati awo mu buweereza kakiringanga abantu bagamba nti waliyo eggulu liri ku nsi ye mukyala eggulu ly'oku nsi liri kuki ly'omukyala ye mwami n'abaana teriyo heaven ndala yatugamba geyena babwavu yatugamba geyena bwavu era omwavu akolimira Tonda omwavu akukulumira Tonda wenyini mukama waffe Bazannya Nengo kwatirawo nyina olufumo lw'ennyumirwa nga ntambulira mu mugerengejjo gwa muganda wange mukulu wange enda muwogo ezaala abalungi n'abaki ogenze n'omukuba effumu mu bulago Katonda amala akalaaka gamutuge era agamize tagamira ng'amira amangota obuuzizza akabuuzo lwaki abannalwanda ate mubagobaganya sisiina ggwanga lye mmanyi nti munnalwanda taliyo era nsiiba nkyogera nga nkyogera lunwe nga nkigamba abantu nti akawaaya oba kakuukuulu akatonde akayitibwa omunnalwanda kubanga omunnalwanda we munoonya alimu omutwa alimu omuhutu alimu omutuusi wemba munoonyeza okusinziira ku kisemateeka kyabwe kye baakola ekya 93 ne batonda abakiga ne batonda abaki okusinziira ku kisemateeka ekyakola ki nabagamba no nga ndi ku programu mu bwannagawonye obwayita mu zzooba eryayita ne mbagamba nti ensalosalo tezaabeerangawo ensalosalo zaabanganga ku mukyalawo era lwe lwabanga oluki lwe lwabanga oluwanyi wano ku lukalu lw'Omudugavu ekissa omusajja kiki mukazi nakyo ekirala mukazi mwana taka mukazi mwana era omukazi waabayomba gamba gundi gonyononedde amaki amaka
lwaki agamba nti onyononedde amaka ge bayita amakakkalabizo oba amakkako. Amakakkalabizo oba amaki amakkako. Amakkako nga kigambo kya mukyala ekitegeeza nti mwasiza obuyinza bwe. Nenkugamba nti enda muwogo ti guno omubiri gwe tulimu guno nga mbazizaayo mu bw'omwana kitanyi oli gwe twogerako nti ojja neweekuunya ku mukyala oba omwana ow'obuwala ne mukola ekyama ekyammwe ng'ekyama oba ne tutta ekyama mabbali g'entimbe. Naye okutegeera kw'omwana amagezi emputtu okuwazirana okuvumirira oba okupatikana kuva eri taata nti mu sayansi bagiyita dead matter. Ffe ewaffe oyo gwe tuyita kabaka Katonda oba wamala mu bwa bulamu. Onfuna bulungi nti omwana bino byonna ebyezimbibwa endabika y'omwana ennyirira enjogera yalibeere ya maama naye giri emyoyo emifu oba egy'abafu gye gikola gye tuyita endagabutonde. Nakibagamba no ne mbagamba nti tukkirize oba tugaane tewali sayansi asobola kunnyonnyola kintu kya mukyala na mwami. Nze ne mbabuulira ekyange omutalaziba oba omusomoka zooba kyajja akola ki kyajja ngamba nti nange nafuna kakisa jjajjange okunzizaayo mu biro bye saasobola kubeera ku nsi nantangaaza nandaga obujja bw'ensi mu kwakayakana okwange okw'emmunyenye yenzikirako mu bwa Serugonvu oba mu bwa Lugolovu mukulu Ssebutinde gy'ayita middle pillar ffe abangi gye tuyita piramidi oba gye tuyita wheel of fortune. Ku wheel of fortune mu abazannya zaala ebiseera ebisinga eri effumu eritambulira ku lutembe abazannya omuzannyo gwe bayita devil's wheel amba baguyita roulette baguyita muzannyo gwa Sitani nga ekyogerebwa abalakya baguzannya nnyo abakyayina baguzannya nnyo naye nga muzannyo gwa kakunizo ka bwongo nti olutembe luno omwana gwe tuyita kitanyi atandikira okwo tigibe emyoyo 99 nga gitudde mu bw'emizimu mu bw'amayambi mu bw'emisange n'obw'obulongo obw'obulongo nga bukalizibwa gwe maama ate ne bukalizibwa gwe taata kubanga muba musekyama ky'abantu bameka babiri. Nga nzira ku nsonga ya muganda wange era mukulu Apollo Ssebutinde gy'abadde ayogerako eya Museveni nti okwolesebwa oba okwakayakana azze akuzuula. Manyi bagamba akanyoomonyomo bw'onyomera asula mu nju ye bwe ndi kutandikwala ki kino kyonjagala nkibagambe n'omukesi omukenkufu yakyogerako lw'omushana yakyogerako ku TV emu n'agamba nti oli asinga Museveni kumanya bintu bya nnono. Ate jjajja kino kankyogereko katono omulaba mu famire ye ondaba mu kika ky'ekkobe tebamumanyi bakulaba ng'akati akakola ki bw'omanya n'omukyala we yennyini mu nnyumba ayinza okukulengeza bw'ati nemubuga munanga abazzukulu abaana bafa. Kyo kituufu nkitera nnyo kigamba abantu kubanga Mumbejja baganda bange bwenna ali wano nange gye nakulira ku kyalo oli atuuka n'agamba nti oyo akuze ono gwe tuyita boyi motoka ne ku Yesu wekyo bwe kyali kano katabanika omubazi oli n'akugamba akabadde kasomaana ebikanja by'amalwa ne kawalamba emiyembe kati ke katudde wano kekoogera n'owulumula akawulunguta n'ogenda ku kyalo oli n'akugamba seba akaali akalenzi kati kavuddemu muki omuntu naye jjukira waliwo kali nti omwana talikula mu maaso g'abaki g'abakadde. Omuzungu ne bw'alikola atya
nabagamba wano ku programu nga tutandika omwaka ne mbagamba nti tugenda guno omwaka okusisinkanamu ebintu bimeka nti tugenda kufuna ebyobufuzi ebitagambika ebyakasameeme bano basijuyi nuupu basijuyi simanyi nti piraawo basijuyi NRM basijuyi simanyi Nobert Mao ebyebibiina bigenda kutinda mugenda kubaamu okuyibwa kw'omuki naye byonna byonna bigenda kuleeta enkyukakyuka etakola ki lwa nsonga nti obutonzi ffe bwatulaga nga bakristo philosophers nti kino kigenda kukola ki mulimu omwana gwe sitera kugoberera nnyo omwana ow'obulenzi Matayo naye alina ebintu byajja ayogera abamu ne bagamba mbu Illuminati sijja mwogerera nnyo omwana w'obulenzi Kaweesi oba Kaweesi atera okumukyaza ku programs ze ez'enjawulo simugoberera nnyo naye nze nteeka ejjoba lyange wansi ne banziriza ensonga zange ng'omuki era bangi bagezezza kugamba lwaki tomusisinkana lwaki tomusisinkana ne bagamba ekiseera tekinnakola ki tekinnatuuka nga ndeeta ensonga okugjayo ekyo ekya Museveni kyazza ayogera nti omuzungu teyamanya ekyayitibwa power of supremacy crystal power ate teyamanya kye bayita Olympian authority leero munansonyiwa okukozesa oluzungu simanyi ngeri gye nakikyusa mu lulimi lwaffe nja kukiteeka mu bwassa nja kukiteeka mu bwajjajjaffe obwawamala oba mu bwajjajjaffe obwawanga oba mu bwajjajjaffe obwa ssewamala nti nnyina akabonero kendaba ku mwezi kaliko amafumu 9 ate kendaba ku ttaka ng'omusana gwase kaliko amafumu 7 nga mulimu ensi 2 ziyisiŋŋanya nga we tunagamba nti omwezi gulwanagana n'omuki n'enjuba gye tuyita eclipse onfuna bulungi naye ne bajja ne bakinteekera mu kufuna ettuka omwana ow'obuwala nga bandaga ensi bwetambula abangi nja kubasindika mugende eka yaabwe ewali equator nja kubasindika mulabe ekintu ekyo wenkinyonyola mu kikole ki nti mu bwajjajjaffe obwa zooba oba mu bwajjajjaffe obwa kazooba lwaki tugamba nti jjajjaffe kazooba yetonda nga tumukulembeza mu bwaddoboozi tiyagamba kikole ki n'alanda ensi n'asooka agigolola mu bugolovu bwayo ng'oyimirira ebule n'ebweya n'olaba ensi bwe yakola ki nga kikwetaagisa okweyongera oba obadde e Masaka olina okutambula n'otuukako entebe ensingo ojjo girengera paka ku nkomekerezo yaki yensonga lwaki omuluutansozi omusanga n'omweso n'omusanga n'omuki n'omweso naye olwo osanga nga talina mweso naye ng'asobola okukuba omweso ng'asinziira ku munyenye n'atula mu kisiikirize n'akugamba nti munange Mukose okola boti ne boti nti ye okola boti ne boti nti ye okola boti ne boti nti jjajja nedda nti okola boti ne boti nti ye ne weebuuza ng'ovudde mu ddiiro nti omusajja ndabya atya era abamu batera okubuuzibwa oba waliwo eyaŋŋambye ku by'oŋŋambye byenkugambye oli nga takikola ki takikkiriza nja kubazzaako emabega katono era nga ndi ku nsonga y'emu nti nze olunaku lwe nasooka okulaba emmandwa ku mutwe ng'eri ku jjajja namugamba jjajja olidde ekisambi ky'ennyama y'embuzi kyonna 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 n'okikuba kuli ne baleeta omubisi gwonna n'ogukuba kuli ne wajjawo omukazi omulala ku mukazi wo naye n'akyusa eddoboozi n'akuba akalo n'akateeka kuli n'ekibya n'atusiigasiiga ebintu kati ate wamala ogamba nti enjala ekuluma onaaba wamulu gwe gusookera okulaba ku ki olwo ndi wa myaka ndozanga 6 ndi eyo ekyebe wa jjajjange ku lusozi lwa jjajjange muteekanga ekiri amaluma kati nzija nkula nkyerabirako gy'oli abalamu kawala kange nga kaŋŋamba naye taata onywedde eccupa 3 eza Uganda walagi kati ate otugamba nti bakweyo ne kasooda gwe lwaki tonywedde ebyo naffe n'otulekera ebiki ne mugamba
Simenya ku kintu kyonna n'agamba taata olimba kankuunyeko nga nkuwulira owunya akawo k'omwenge ne kaŋŋamba naye ye lwaki ye maama anywako katono n'agamba kankubye. Ati jjajja kankubulira ensonga ti abantu babadde basoma bayibuli naye ekintu kye bayita omuntu ow'omunda boogerako ki kyogere omuntu ow'omunda wanjawulo ki era bino abantu bakuumibwa emmundu banenge ndoza mwalabya abagagga ng'ebintu byabwe biggwawo. Twekyogereko wano ne mbagamba tikigenda kutuuka ekiseera ne mbagamba nti ojja kutambulira mu luseregende lwaki lw'emmundu naye ogenda kulondobwamu otya. Ne mbagamba timugenda kutuuka nga n'ebizimbe byammwe mubikola ki mubyegaana agatambe mujja kaddizayoko abantu. Jjajja ekyo weewuunya Amerika erina empingu erina eryato limu nga liri mu biliyoni oba 18 eryato eri liriko ennyonyi enwanyi naye Los Angeles ng'ekibuga kiggwawo ng'ensi ekola ki eraba va ku lyato. Omusirikale omu owa Amerika ayambala emitwalo 37 egya dola omu bw'ati owa special operations eyali badde wano owa SFC emitwalo 37 egya dola. Ekyo genda okinoonyereze 37 special op bwe bagamba nti oyo elite soja nga wonagamba nti kati oyo akuuma president bamunonyako emitwalo 37 egyaki egya dola naye nga bw'otula wano emitwalo 37 egya dola nga tubadde tutudde mu nkuluze mu kittavu kyaffe ekya Buganda nga tutudde oba mu kitundu ekya UNESCO nga bweri nti tuli mu nsi ey'omugattikamawanga gw'olowooza tuyinza okukola ensonga mmeka? Pitirivu obungi ensi neetaddeyo kukaaba wadde bwe kati. Nyina akantu kenzija mbagamba wano era nga neekuusa ku kintu Museveni kyajja abagamba naye nga kennyini muteekamu pulezidenti nti ku by'obugagga by'eggwanga bye bayiikudde bye balidde bo babeenyumirizzaamu ki? Tewali. Nze olwaleero neebaka ewange nga sigadde neema mukakkamu. Ne tugende kale ewa sipiika wa Parliament Anita Amongi. Nkama nga tetunnagenda ewa sipiika tugenda kuba tuwumulamuko katono nnyo tojja kutandikirawo wennyini. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.